nguzi. Ekibi bwe kyayingira mu nsi, enzikiza bwe yatandika okukwata ng'etandikira ddala mu Adeni n'okutuusa olwaleero tewejjaamu. Baruumi essula 5 onyole 12 lugamba olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, okufa ne kubona ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Bassebo ne bannyabo, okufa kwabuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Bayibuli ennyonnyola mu Baruumi 3 olunyiriri olw'e10 paka ku lw'e12, tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama, baafuuka batasaana wamu, tewali akola bulungi, tewali n'omu. Oyo mwana w'omuntu, teriiyo n'omu eyazaalibwa mu lulyo lwa Adamu. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino ayinza okwejja mu luse lw'abaayonoona era abaagwa. Ekibi tekyakoma ku Adamu mu lusuku Adeni. Ekibi kyatandikira ddala ku ye ne kiryoka kibuna olulyo lwonna olw'omwana w'omuntu kubanga lwonna lwagwa, kubanga lwonna lwayonoona. Ensonga lwaki agambye tewali mutuukirivu, tewali akola bulungi, tewali n'omu. Newankubadde be tuyita abatuukirivu, newankubadde be tuyita the most holy, his grace, the most reverend, katubawo ebitiibwa byonna. Naye Bayibuli erina ekigambo kye ŋŋamba kye saagala osuule. Bw'osoma mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula 1 olunyiriri olw'8, Bayibuli egamba bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe. Omuntu yenna bw'ayogera nti talina kibi, omuntu yenna bw'ayogera nti ye tekyamuzingako, omuntu yenna bw'ayogera nti ebikivaamu tebimukwatako, aba yeeryazaamaanya bweryazaamaanya, aba yeerimba bwerimbi, mu njogera y'ennaku zino aba yeefera. Newankubadde paapa, newankubadde abatume bonna abaali mu nsi, newankubadde Musa, newankubadde Dawudi, newankubadde Sulemaani, newankubadde abatume, newankubadde Muhammadi, newankubadde Mariya eyazaala Yesu, bonna baayonoona, bonna baagwa, bonna baafa, bonna bali mu ntaana zaabwe, bonna ekibi kyabayinza. Teriiyo muntu wansi wa njuba azaalibwa Adamu ataagwa mu kizibu kye kimu. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, wewaawo omuntu yenna ali eyo ayogera nti talina kibi, ayogera nti ye talina mutawaana, ayogera nti ye ekibi tekimukwatako, yeerimba yekka, n'amazima tegali mu ye. Ebyawandiikibwa byogedde mu Baruumi 3 olunyiriri olw'23 ne bigamba nti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Bassebo ne bannyabo bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Ensi yonna twafuuka batasaana wamu, enzikiza yakwata buli muntu, enzikiza ekutte mu bulamu bwe okutuusa nga tulabye omusana ne gwaka mu nda yaffe, ne tugukkiriza ne tugutambuliramu. Tuli wansi wa kizikiza, tumiriddwa ekizikiza, tugenda kusaanyizibwawo ekizikiza. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze bonna baafuuka batasaana wamu, ekibi kyatuzingako ffenna, era teri mwana wa muntu newankubadde abo be balangirira mu luse lw'abatuukirivu. Nawulirayo abalangirira abantu mu luse lw'abatuukirivu, olukiiko lutuula olw'abantu bannaabwe aboonoonyi, ne batuula wansi ne baddira mwonoonyi munnaabwe ne bamulangirira ng'omutuukirivu. Tekirina mutawaana aboonoonyi okulangirira mwonoonyi munnaabwe nti mutuukirivu, naye mu maaso ga Katonda bonna babi, era balina kye beetaaga gwe musana, oba beerangiridde oba tebeerangiridde, oba bayise mu ddiini oba bayise mu ki. Bayibuli egambye nti obuzaalirwana bwaffe bwennyini nabwo bwavunda. Mu kitabo kya Zabbuli essula ya 5 olunyiriri olw'5 waliwo ebigambo bye njagala olabe. Agambye laba, ze natonderwa mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Kuva buto, kuva kuzaalibwa, akatikitiki akasooka ejjinga lyakafuuka omwana, abamwonoonyi atondebwa. Bassebo ne bannya abawulira ebigambo bino, okuva mu mbuto z'abannyaffe twagwa, okuva mu mbuto z'abannyaffe twayonoona,
kyetuva twetaaga omusana guno ogwaka wakati mu kizikiza. Ekizikiza kyakukwata okyali mu lubuto, ekizikiza kyakukwata wakazaalibwa, obwe buzaalirwana bw'olina. Befeso essula 2 onya olusooka okutuusa ku lwokusatu ayogera ku buzaalirwana bwaffe. Agamba bw'ati, agamba nti era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byono n'ebibi byammwe bye mwatambulirangamu edda, ng'emirembe gy'ensi eno bwe giri, ogoberanga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo okukoza kaakano mu baana abatawulira. Era naffe ffenna bye twatambulirangamu edda mu kwegomba kw'omubiri gwaffe, nga tukolanga omubiri n'emirowoozo bye gwagala, ne tubeeranga olw'obuzaaliranwa abaana b'obusungu ng'abalala. Mu buzaaliranwa by nature tuli baana ba busungu, tuli boonoonyi lwa buzaaliranwa. Omuyembe tegufuuka muyembe kubanga gutaddeko emiyembe. Omuyembe guba muyembe nga gukyali mu nsigo. Kyengezaako okugamba muganda wange ne mwannyinaze, ensigo yaffe ya kibi, ensigo kyaffe ya bwononefu. Mpulirayo abagamba abaana abato tebalina kibi. Abaana abato tebalina kibi kubanga tebalinafuna busobozi kukola gwe byokola. Naye bwe wali omuto nga tomanyi bwe balimba, bwe wamala okuyiga okwogera watandikiraawo. Bwe wali omuto nga tomanyi bwe babba, naye bwe wafuna emikono egy'amaanyi n'amagulu watandikiraawo. Bassebo ne bannyaa abawulira ebigambo bino, tuli boonoonyi mu buzaaliranwa. Bassebo ne bannyaa abawulira ebigambo bino, tuli boonoonyi by nature. Teweetaaga kumala kubba mmere mu katale, teweetaaga kumala kuwemula, teweetaaga kumala kabawala nga tonnaba kukola ebyo byonna. Obuzaaliranwa bwo bwagwa, obuzaaliranwa bwo buli mu kizikiza, obuzaaliranwa bwo bwabula. Weetaaga omusana, weetaaga ekisukka engoye z'oyambala, weetaaga ekisukka ebika by'olulimi lw'oyogera. Abantu bangi bwe twogera ku kigambo ekizikiza ekikutte mu nsiba kyejjamu olw'ebikolwa byabwe ebyokungulu. Naye nze njagala nkujjukize, omwana w'omuntu talina maanyi gonna agayinza okwaŋŋanga ekibi, agayinza okwaŋŋanga ekizikiza. Olira Bayibuli bw'egamba, bw'ogenda mu kitabo kya Yeremiya n'osoma essula ey'okubiri n'otunoonya olw'abiri osangawo ebigambo bino. Kubanga newankubadde ng'onaaba n'oluvu n'okozesa ne sabbuuni mungi, naye obutali butuukirivu bwo bulambiddwa mu maaso gange, bw'ayogera Mukama Katonda. Newankubadde ng'onaaba n'oluvu n'okozesa ne sabbuuni mungi, obutali butuukirivu bwo busigala bulambiddwa mu maaso gange, bw'ayogera Mukama. Waliwo abanaaba ne bafuna wuzu ne batambula nga balowooza batukudde. Njagala nkujjukize muganda wange, si bwe kiri. Enzikiza eyakwata ensi ey'ekibi tebaginaaba bunaabi, kubanga ekibi tekiri mu kyenyi, ekibi tekiri ku mikono, ekibi tekiri ku magulu, ekibi tekiri ku kitundu kyonna kya mubiri, ekibi kiri mu mutima. Ekibi kyalwaza omutima gw'omuntu kuva munda. Teriyo kunaaba kwa kungulu kwonna, newankubadde okw'eddiini, newankubadde okusiigibwa amafuta, newankubadde ekika ky'engoye ekiyinza okukyusa ku mbeerayo. Naaba otukule ng'ogenda okusaba, naye tonaaba ng'olowooza nti ogiddwako kibi, kubanga enzikiza y'ekibi tosobola kujjaŋŋanga kunaaba. Twetaaga omusana ogwajja mu nsi, gwe guyinza okujja ekizikiza n'emitima gyaffe. Si mazzi gano agakulukutira mu mugga, si mazzi ga national water, si mafuta ge tujja mu miti, bassebo ne bannyabo, si ngoye zettunga mu ppamba. Twetaaga omusana ogwaka wakati mu kizikiza gwe gusobola okugoba ekibi mu bulamu bwo. Kyava agambye ne bw'onaaba obutali butuukirivu bwo busigala bulambiddwa mu maaso ga Katonda. Wulira, bwe kitasoboka gwe awulira ebigambo bino okukyuka mu maanyi go. Yeremiya essula 13 olunya olw'23 agamba bw'ati, Omwesoopiya ayinza okuwanyisa omubiri gwe obengo amabala gaayo. Kale nammwe muyinza okukola obulungi abaamanyira okukola obubi. Omuzungu asobola okukeera ku makya nga muddugavu. Omuddugavu nga nze ayinza okukeera ku makya, nyinza okukeera ku makya ng'omubiri gwange gulinga ogw'omu Britoni. Tekisoboka.
ne bwe kiba kirooto kiba kyantiisa tekisobola kutuukirira. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino nga boolaabwe kitasoboka. Eyazaalibwa nga muzungu okera ku makya nga muddugavu kakongoliro nga nze, obanza omuddugavu okera ku makya nga ndi mweru ng'omuzungu, bwe kityo bwe kitasoboka n'omwonoonyi kulongooka. Teriyo maanyi mu bulamu bw'omwonoonyi agayinza okugoba ekizikiza. Teriyo kukola kwonna, teriyo kufuba kwonna, teriyo kwewaayo kwonna okuyinza okugoba ekizikiza mu bulamu bw'omwonoonyi newankubadde ebikolwa bye byayita eby'obutuukirivu. Isaaya essuula 64 olunyiriri olw'omukaaga wulira bw'agamba, kubanga ffenna tufuuse ng'atali mulongoofu, n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringanga ebyambalo ebikongedde. Ffenna tukotoka ng'olulagala, n'obutali butuukirivu bwaffe butwalira ddala ng'empewo. Ffenna tufuuse ng'atali mulongoofu, n'ebikolwa byaffe bye tulowooza nti bya butuukirivu biringanga nziina zikongedde. Basebo ne bannye abawulira ebigambo bino, n'ebikolwa byaffe eby'obutuukirivu biringa nziina zikongedde. Tolina maanyi, tolina buyinza, tolina kukola kwonna kuyinza kugoba kizikiza ekikutte obulamu bwo, ekizikiza eky'obuzaaliranwa, ekizikiza ekikulukutira mu misubwa gyaffe, ekizikiza ekitwetolodde buli lwe tulinnya ekigere, newankubadde eddiini, newankubadde ebikolwa byayo, newankubadde okwerongoosa kw'omubiri, newankubadde ekika ky'olulimi lw'oyogera, newankubadde obuzaalirwana gy'ova, newankubadde eggwanga mw'ozaalibwa, tebiyinze era tebisoboka kukufaananya mu maaso ga Katonda nga tolina kibi. Kale mu mbeera efaanana bw'etyo, ng'okunaaba tekusobola, ekika ky'olulimi tekisobola, ebikolwa by'eddiini tebisobola, okutuukiriza amasakalamento tegasoboka, wuzu nayo teyinza kunnyamba, okwambala amasuuti n'enkwata Bayibuli n'engenda ku kanisa nabyo tebisobola. Ekibuuzo kibuuza, kiki ekisobola okugoba enzikiza? Gwe musana ogwayaka mu nsi, era gwe njagala otegeere olunaku olwaleero. Tusaasirwa. Samwiri ekyokubiri essula 14 olunyiriri 14. Ebigambo bino njagala mbikusomere obiwulire bulungi. Wulira bw'agamba, Samwiri ekyokubiri 14:14, kubanga kitugwanira okufa, tulinga ng'amazzi agayiise wansi agatayinzika kuyooleka nate. So Katonda tajjaawo bulamu, naye n'asala amagezi oyo eyagobebwa aleme okuba omudduse gy'ali. Kubanga kitugwanira okufa, tulinga ng'amazzi agayiise wansi agatayinzika kuyooleka nate. Muganda wange ne mwannyinaze, enzikiza yatuwamba, enzikiza yatusalako, enzikiza yatufuukira ekirala. Tulinga ng'amazzi agayiise wansi g'otakyayinza kuyoola nate. Omwonoonyi talina ssuubi lya kuva mu kizikiza. Abantu bagezezzaako okuva mu kizikiza, abantu bapalapalanyiza okuva mu kizikiza, abantu basaza amagezi okuva mu kizikiza, n'ebyo ne bapalapalanya babeera mu ssenga vuddemu ngazzeemu, beeyirungulira mu kizikiza n'ekibi ekitalibaleka emirembe gyonna egy'obulamu bwabwe. Mu maanyi g'omwonoonyi talina ssuubi. Kyetuva twetaaga omusana guno ogwayaka wakati mu kizikiza gulyoke guleete essuubi eri omuntu atayinza kweyamba, okutuusa ng'okitegedde titolina kyoyinza kukola kugoba kizikiza ekyakuwambira mu kibi. Tosobola kutegeera kyakuddamu kya Katonda. Setaani alwana bwezizingirire okutulaga nti enzikiza tugyegobyeko, ng'ayita mu bye tukola n'aba bwoti, kola bwoti, tuukiriza bino, tuukiriza biri, eddiini ekugamba bino kasona bituukiriza ng'omaze. Bw'okola kano na kano na kano na kano, Katonda ng'akusiima. Bw'okola kali na kali na kali, Katonda ng'akusiima. Nziramu nkutegeeze, n'ebikolwa eby'obutuukirivu eby'omwana w'omuntu biringa ng'enzina ezikongedde mu maaso ga Katonda. Va mu kwesiga ebikolwa bye, va mu kwesiga obukwakulizo bw'eddiini yo, va mu kwesiga gy'ova ne gy'ozaalibwa, va mu kusigala mu kizikiza nga weesibye ku bintu ebikwetoolodde. Bayibuli egambye
twetaaga musana, kitugwanira kufa, tulinganga amazzi goyiye wansi gotasobola kuddamu kuyoola nate. Naye Katonda teyajjawo bulamu, Katonda teyatuzikiriza, Katonda teyatuleka mu kizikiza, Katonda teyatuleka kusaanawo. Bayibuli egambye sala amagezi oyo eyagobebwa aleme okuba omudduse gy'ali. Ani yagobebwa? Lubereberye bw'osoma essula ey'okusatu bw'onoosoma olunyiriri olw'23 lugamba nti Mukama Katonda kyeyavaamu jja mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Mukama yagoba omuntu mu lusuku Adeni, era ekyamugobya omuntu mu lusuku Adeni kubanga obutuukirivu tebukolagana na kizikiza. Adamu ne Kaawa baagobebwa mu lusuku Adeni, mu kifaananyi ekyo naffe twali tugobwa. Naye bwe baagoba mu lusuku Adeni, Katonda alina essuubi lye yali abawadde. Berebere essula 3 onyole 15 Mukama yabagamba ebigambo bino nga tannabagoba. Nange obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi, ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi likubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. Katonda yayogera eri omuntu nga tannaba kumugoba kuva mu lusuku, n'amugamba nti omwana agenda okuzaalibwa ggwe wennyini, alina omusaayi ng'ogugwo, alina omubiri ng'ogugwo, alina buli kimu ng'ekikyo, yagenda okubeera essuubi, agenda kuzikiriza Setaani n'amaanyi ge gonna, agenda kuggyawo ekizikiza, agenda kukitemako omutwe, agenda kukirinnyirira. Bassebo ne bannyabo mbanjulira, ezzadde ly'omukazi Katonda lye yasuubiza okuviira ddala mu lusuku Adeni ti lye ligenda okuzikiriza Setaani. Yensonga lwaki kye ŋŋenda okwogerako olwaleero, ŋŋenda kwogerako ye yazaalibwa omukazi eyazikiriza Setaani n'amaanyi ge, oyo Katonda gwe yatuwanga essuubi nga n'ensi tezinnabaawo. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, mu Adeni Katonda yagaba essuubi nti oyo azaalibwa omukazi bw'alizaalibwa agenda kuwangula Setaani n'amaanyi ge, agenda kugoba enzikiza, agenda kugijjirawo ddala, agenda kuzikiriza ekibi. Mu Bagalatiya essuula 4 olunyiriri olwokuna lugamba, naye okutuukira kw'ebiro bye kwatuuka, Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi. Okutuukira kw'ebiro bwe kwatuuka, Katonda kye yasuubiza Adamu ne Kawa mu lusuku Adeni ne kituukirira. Nga wayiseewo emyaka nga 4,000, Katonda n'atuma omwana we. Omwana we gwe yatuma, ebyawandiikibwa bitugambye nti yazaalibwa omukazi. Njogerako ye yazaalibwa omukazi mu kiseera ekituufu nga n'ekyali kimuleese kitegeerekeka bulungi. Bw'osoma mu Matayo essuula 1 olina ebigambo by'ozuula ku oyo eyazaalibwa omukazi. Matayo essuula 1, oyo yatusuubizibwa nti yagenda okuggyawo ekizikiza. Matayo essuula 1 olunyiriri tugamba bwe luti, olunyiriri olw'21, naye alizaala omwana wa bulenzi, olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye yalirokola abantu mu bibi byabwe. Ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera nti mu nnabbi ng'agamba nti, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi, erinnya lye ayitibwa Emmanueli, eritegeeza nti Katonda ali naffe. Bassebo ne bannyabo abagoberera ebigambo bino n'obubaka bw'olwaleero, enzikiza yazingako ensi, ate buli muntu yenna ali mu nsi n'emuzingako. Buli yazaalibwa Adamu kimugwanira kufa, naye Katonda yaleeta essuubi mu lusuku Adeni nti oyo azaalibwa omukazi yagenda okuzikiriza Setaani n'amaanyi ge, yagenda okuleeta omusana n'essuubi. Muganda wange ne mwannyinaze agobeera ebigambo bino ebyawandiikwa bitugambye nti oyo yazaalibwa omukazi, erinnya lye yatuumibwa Yesu. Nzize kwogera ku Yesu Kristo, oyo yazaalibwa omukazi. Nzije kwogera ku Yesu Kristo, oyo Katonda eyali naffe. Nzize kwogera ku Yesu Kristo, oyo essuubi eryatusuubizibwa okuva mu Adeni. Nzize kwogera ku Yesu Kristo,
eyazaalibwa omukazi atamanya musajja. Yesu teyali nabbi bunabbi. Yesu teyali mwana ow'okukyala awo. Yesu teyali muntu eyabuuliranga ebigambo ebirungi. Waliyo abantu abaagala okufa ebya Yesu. Waliwo abantu abaagala omujja mu ddaala lye. Waliyo abantu abaagala omujja mu kifo kye. Bwe tumuyita omulokozi ne tumuyita omwana wa Katonda ne baagala okukigaana, kubanga balowooza nti okutegeera kwabwe kuyinza okumalayo okwa Katonda. Babuuza ebibuuzo nga bino: Katonda yeegatta ne Maliyamu n'azaala? Katonda yeetaaga kwegatta na Maliyamu asobole okuzaala omwana? Bwe kiba nga yatonda ensi nga tewaali kintu kyonna, ayinza okulemera okulagira Maliyamu okuba olubuto azaale Kristo olw'ekigendererwa ekyokutulokola? Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino. Yesu Kristo yazaalibwa erinnya lye Emmanuel, eritegeeza nti Katonda yali naffe. Bassebo ne bannyabo, Yesu Kristo gwe njogerako olwaleero, ebyawandiiko bimunnyonnyola ly'essuubi ly'ensi. Bwe yali ku nsi kuno yali Katonda ayambadde omubiri gw'obuntu. Ekyo Bayibuli ekyogerako mu Bafiripi essuula ey'okubiri. Bafiripi essuula ya 2. Tugenda kusoma olunyiriri olwokutaano. Agamba bw'ati: mwe mbeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu, bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda. Teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Yeggyako ekitiibwa n'atwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa, n'okufa okw'okumusaalaba. Yesu yali Katonda ali naffe. Bwe kyatuuka kulokola omuntu, okumujja mu kizikiza, okumujja mu kubonaabona, okumujja mu kukaaba, okumujja mu kubulubuuta, ebyawandiikwa bitugamba nti Yesu ne yeggyako ekitiibwa n'ayambala omubiri gw'obuntu, n'adda ku mutendera gw'omuntu. Yensonga lwaki naye yasinzanga Katonda. Yensonga lwaki yagamba abantu basinze kitaawe. Yensonga lwaki naye yakaaba. Yensonga lwaki naye yalumwa. Yesu bwe yali ku nsi yali akkiriza okudda ku mutendera gw'obuntu. Yensonga lwaki byonna bwe yali ku nsi yabikola 100 muntu. Waliyo ababuuza Yesu bw'aba yali Katonda lwaki teyagamba abantu bamusinze? Bayibuli ekugambye yeetowaza. Yali tasobola kugamba abantu kumusinza, yabagamba nkusinza kitaawe kubanga azze ku mutendera gwabwe. Yesu mwana wa Katonda kubanga talina kitaawe wa ku nsi, eyamuteeka mu lubuto lwa Maliyamu ye Katonda, kubanga Bayibuli egambye olubuto Maliyamu lwe yalina lwali lubuto lwa Mwoyo Omutukuvu. Mwoyo Omutukuvu bw'abanga yateeka olubuto lwa Yesu Maliyamu, oyo mwana wa Katonda, no discussion. Yesu si nabbi bunabbi. Yesu yali Katonda ali awamu naffe, eyeetowaza ne yeggyako ekitiibwa n'alabikira ku mutendera ogw'obuntu. Era bwe yalabikira ku mutendera ogw'obuntu, waliwo ensonga lwaki Yesu yakkiriza okulabikira ku mutendera ogw'obuntu. Bebulaniya essuula 2 onyole 14 ayogera ebigambo bino. Wulira: kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri, naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo olw'okufa alyoka azikirize oyo yalina amaanyi ag'okufa nga ye Setaani, alyoka abawe eddembe abo bonna abali mu buddu obulamu bwawe bwonna olw'entiisa ey'okufa. Weetaaga eddembe. Enzikiza y'ekibi yakuteekamu entiisa y'okufa. Enzikiza y'ekibi yakuteekamu okweraliikirira. Enzikiza y'ekibi yakuleetamu okutya. Yesu yagatta omusaayi n'omubiri. Kino Katonda yakisalawo mu bwakatonda bwe. Teri mwana wa buntu alina buyinza kubuuza. Waliwo yabuuza Katonda ayinza atya okujja ne bamukuba emiggo n'alya emmere gye tulya n'akaaba nga bwe tukaaba. Lwaki Abakristaayo omunyooma Katonda ne neewuunya omuntu oyo oba amanyi Katonda? Tukolere ki amazima gano? Katonda bw'aba yasalawo afuuke ffe olw'okutulokola, tukigaana tutya? Kyetwogera Abakristaayo tetwogera kino kukakasa batakkiriza Yesu nga mwana wa Katonda. Tukyogera kubakakasa nti getwogera ge mazima.
We are not explaining this to persuade you to believe it. We are explaining this to tell you that it is the truth. Amazima gali nti Yesu Katonda eyazaalibwa omukazi yeka, ng'ekimugasa omusaayi n'omubiri kutulokola, kutujja mu ntiisa ya kufa, kutujja mu ntiisa ya kweraliikirira, kutujja mu ntiisa ekibi gye kyatusibamu. Teri n'omu agenda kuva mu kizikiza okuggyako nga kkiriza omusana ogwalabikira mu Yesu Kristo ne gwakira obulamu bwe. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, Yesu ono gwe njogeraku Katonda ddala. Yokaana essuula 1 olunyiriri olusooka paaka ku lwokusatu agamba, ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Yaliwo ku lubereberye awaali Katonda. Bintu byonna byakolebwa ku bwoyo, era awataali ye tewaakolebwa kintu kyonna. Olw'e14 kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyo ye yazaalibwa omu yekka Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Kigambo n'afuuka Katonda. Bayibuli ennyonnyola ku buvu bwa Kristo. Ye kigambo kya Katonda okuva ku lubereberye. Byonna byakolebwa ye era ku bubwe, kubanga okuyita mu kigambo Yesu Kristo Katonda yateekawo byonna. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino. Katonda yajja n'abeera naffe mu Yesu Kristo. Kyava ayogedde wano kigambo n'afuuka omubiri. Katonda yasalawo afuuke omubiri kubanga enzikiza yali etukutte nga tetuyinza kugyejjamu, nga tetuyinza kugyetaasa. Baluumi 6:23 agamba empeera y'ekibi kwe kufa. Bassomo ne bannyaba enzikiza ereeta kufa, enzikiza ereeta kuzikirira, enzikiza ereeta kusoonawo. Kaakati Yesu Kristo ebyawandiikibwa bigambye yagatta omusaayi n'omubiri. Ekyamugassa omusaayi n'omubiri afaanane nga ffe, mu kufaanana nga ffe ayite mu kkubo lye twayitamu, abeere Adamu owookubiri, agabane ku kyonna kye tuli, ayite mu ky'okutuwangulira. Obuddukiro bwe buli luddawa bwe buba nga tebuli mu Yesu Kristo eyafuuka omusana gw'ensi. Ebyawandiikibwa byogera ku Yesu oyo mu kitabo kya Mikka. Kankusomereyo olunyino olukulu nnyo. Mu kitabo kya Mikka essuula ey'okutaano olunyino olwokubiri ayogera ebigambo bino, naye gwe Beserekemu Efulansa, gwe omuto okuba mu nkumi za Yuda, muggwe mwe muliva gye ndi aliba omufuzi mu Isirayiri. Okutambulatambula kwe kwa dda na dda, emirembe nga teginnabaawo. Mu Beserekemu Efulansa mwe mwali omw'okuzaalibwa Yesu Kristo. Agambye nti muggwe mu kibuga Beserekemu mugenda kuvaamu omufuzi, mugenda kuvaamu omufuzi wa Isirayiri. Naye okuzaalibwa kwa Yesu si entandikwa y'okubeerawo kwe. Okutambula kwe kwa dda na dda nga n'enkomerero z'ensi tezinnabaawo. Yesu teyatandika kubaawo lunaku lwe yazaalibwa Maliyamu, nedda. Yesu yaliwo nga ne nnyina yamuzaala tannabaawo, kubanga Katonda ataggwaawo ow'ekiseera kyonna. Bayibuli bwetyo bw'emwogerako. Isaaya amwogerako ebigambo bino mu ssuula ey'omwenda. Ebyawandiikibwa bituwa ekifaananyi ekya Katonda oyo ow'amazima, ow'amaanyi, ow'emirembe n'emirembe, Yesu Kristo ow'ebbanga lyonna, oyo gwe njogerako olwaleero. Okutambula kwe kwa dda na dda nga enkomerero ez'ensi tezinnaba na kubaawo. Kati muganda wange ne mwannyinaze nkubuuza ekibuuzo, bw'abanga Yesu yaliwo nga nennyina yamuzaala tannaba kubaawo, olwo tumwogerako nga Katonda oba tumwogerako nga muntu? Bwe yali Katonda ddala eyambala omubiri gw'obuntu okutulokola n'okutununula omwana atuzaaliddwa ffe, Katonda omukulu ow'amaanyi ataggwaawo. Ebyawandiikibwa biba binnyonnyola ku Yesu ono. Yali n'Abayudaaya mu kitabo kya Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri olw'5 agamba, so temumutegeeranga naye nze mumanyi. Bwe naagamba nti simumanyi n'afaanana nga mmwe, naye mumumanyi era nkwata ekigambo kye. Ibulayimu jjajjammwe yasanyuka okulaba olunaku lwange, n'alulaba n'asanyuka. Abayudaaya ne bamugamba nti tonnaba na kuweza maaka 50 ne Ibulayimu wamulaba? Yesu n'abagamba nti ddala ddala
mbagamba nti Ibulayimu nga tannaba kuzaalibwa nze nga wendi. Awo ne baddira amayinja okumukuba. Ibulayimu nga tannazaalibwa nga wendi. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, Yesu yaliwo dda na dda. Enkomerero z'ensi nga tezinnabaawo. Bwe yajja ku nsi yayambadde omubiri gwa buntu. Ekyo kyama kye tutegeera ne tukikkiriza. Tetwetaagamu magezi g'abalya mmere, lumonde n'omuceere n'akawunga n'ebijanjaalo. Tebijja kutegeera ekyo, naye mu kukkiriza ne magezi ga Katonda kisoboka. Era Abayudaaya baatabuka nnyo bwe balowooza nti Yesu mwana muto nnyo. Ne bamugamba naye ggwe Ibulayimu jjajjaffe. Yesu n'abagamba nze kitange mmumanyi era mmutegeera. Ibulayimu oyo gwe mwogerako, gwe muyita jjajjammwe, gwe mwenyumirizaamu, naye yennyini yeegomba okulaba ku lunaku lwange era n'alulaba. Amakulu nti n'emirembe gya Ibulayimu Yesu yaliwo. Era n'abagamba, bamugamba naye ggwe tonaweza myaka 5, lwaki oyagala okugamba nti waliwo? N'abagamba nti ddala ddala kati mbakakasa Ibulayimu tannaba kubaawo nga ndi. Era ekyabakwasa amayinja okumukuba kubanga Yesu yali yeeyise Katonda. Blasphemy. Yesu okweyita Katonda mu lunyiriri luno yali talimba, yali tasanyusa bantu, yali agezaako okubikkula ekitono ku ekyo ekinene kyali. Bassebo ne bannyabo nsaba mu bubaka bw'olwaleero, Yesu akwebikkulire nga Katonda wo, Yesu akwebikkulire ng'omulokozi wo, Yesu akwebikkulire ng'essuubi lyo, Yesu akwebikkulire ng'omuwanguzi wo. Obwa Katonda bwonna bwali butudde mu Yesu oyo. Bakolosayi essula 2 olunyiriri olw'omwenda ayina ebigambo byayogera. Wulira Bayibuli bwegamba. Bakolosayi 2 olw'omwenda agamba, kubanga mwoyo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda ng'omubiri bwe guli. Mwoyo Yesu Kristo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda. Lwaki ndudde ku nsonga eno? Katonda yekka ye yali ayinza okuleeta omusana. Katonda yekka ye yali ayinza okuba omusana. Katonda yekka ye asobola okugoba ekizikiza. Teri mwonoonyi asobola kugoba kizikiza. Teri mwonoonyi ayinza kwejja mu kibi. Ofubira bwereere, opalapalanyiza bwereere, eddiini yo byekuwokola olukalala olutuukiriza olongooke, omaze ebiseera osigala nga bw'oli. Essuubi ery'okugyawo ekizikiza, omusana ne gwaka, liri mu Yesu omulokozi. Oyo eyagatta omusaayi n'omubiri naffe. Katonda ddala annyonnyoddwako mu Bayibuli eyeetoowaza nakkiriza okutufaanana, nga n'ensonga lwaki tufaanana, olwo nno alyoke atuwa essuubi ery'okuwangula, alyoke Ebbulaniya 2:14 yatugambye ne 15 awangule Setaani, awangule n'amaanyi ag'okufa, akujje ne mu ntiisa. Abantu abatalina musana batya okufa. Abantu abatalina musana beeraliikirira, tebamanyi wa baliva mu ntaana, basinziza mu kweraliikirira, basinziza mu kutya. Naye nze njagala okubategeeza Yesu Kristo bwe yayambala omusaayi n'omubiri, n'ajja n'azaalibwa, n'atambulira mu bulamu obutaakola kibi, n'afa ku musaalaba e Gologoosa, n'azuukira okuva mu ntaana. Ebyo ebisatu byali ssuubi lya buwanguzi bwaffe. Obulamu bwa Yesu Kristo obutaakola kibi bwamufuula ssaddaaka etuukiridde. Bakoliisa 2:5 olunyo lwa 21. Tuddamu ekibuuzo, Yesu Kristo bwe yazaalibwa omukazi, kiddala kye yali azze okutukolera? Ate amanya kibi, yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Teyamanya kibi, kyava afuuka ssaddaaka etuukiridde, n'amufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Omwonoonyi bwe yayonoonanga nga kimugwanira kufa, yakwatanga ssaddaaka n'agitwala mu maaso g'abakabona, n'akwata endiga etalina buvunaanyizibwa bwonna ku kibi kye,
n'agiwaayo, endiga yo n'efa n'esasula omutango gw'ekibi. Obulamu bw'endiga obutaakola kibi ye n'abutwala n'asigala nga mulamu. Okukyusaganya okwo ffe abantu okuddira ebibi byaffe byonna ne tubikwasa Kristo, ate naye n'akwata obutuukirivu bwe bwonna n'abukwasa ffe, kye kitusaanyiza mu maaso ga Katonda. Obulamu bwa Yesu Kristo obutaakola kibi bumuleetera okubeera saddaaka etuukiridde. Oyo teyamanya kibi naye yafuuka ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Si ekyo kyokka, naye Yesu bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa yafuuka omutango. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okubiri lugamba, n'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe, si lwa bibi byaffe byokka naye n'olw'ensi zonna. Yesu gwe mutango ogw'ebibi byaffe. Takoma bukomi kutugabira bulamu bwe obutuukirivu obutaakola kibi, kubanga nabwo obwetaaga. Teriiyo n'omu ataakola kibi okuggyako Yesu Kristo yekka. Kyava ayinza yekka okuwanyisiganya obulamu bwe n'abukuwa. Olwo n'oba n'essuubi erigoba enzikiza mu bulamu bwo n'otambulira mu musana. Bayibuli kyeva egambye yafuuka n'omutango. Okutanga kitegeeza nti nkoze ensobi, oluvannyuma lw'okukola ensobi nina okuliwa. Ekibi kyatuleeta mu kukola ensobi nga n'ebikivaamu kufa. Bassebo ne bannyabo abalaba ebigambo bino, twalina kuliwa, nga tulina kuliwa na bulamu bwaffe. Naye Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa n'afuuka omutango, ebbanja ly'omuntu ne lisasulwa. Kati olwaleero tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu, kubanga ebbanja lyasasulwa. Ani agenda okuwonya omusango? Ani agenda okuwonya okuzikirira? Yesu bwe yafa yali afiiririra ffe ffenna. B'Ebbulaniya essula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda lugamba bwe luti, okufa kwa Yesu kwali kwa muwendo nnyo eri obulamu bwe. Ensonga lwaki yalina okufuuka omuntu? 2:9. Naye tutunuulira oyo eyakolebwa okubulako akatono okubanga bamalayika, ye Yesu, olw'okubonaabona okw'okufa ng'asingawo engulu ey'ekitiibwa n'ettendo, olw'ekisa kya Katonda alyoke alege kufa ku lwa buli muntu. Bwe yatuuka okutulokola yadda wansi n'atuuka nga ne ku ssa ly'abamalayika ali wansi waabwe, ali ku mutendera gwa buntu. Naye ng'ekimuteeka eyo asobole okufa. Naye okufa kwa Yesu Kristo tekwali kukwe, okufa kwa Yesu Kristo kwali kwaffe ffenna. Yesu bwe yafa ebbanja ly'okufa lyonna ery'aboonoonyi n'alisasula. Haleluya! Okuzuukira kwe kutuwa obuwanguzi. Baluumi essula 6 olunyiriri olw'okutaano. Kuba obanga twagattibwa wamu naye mu kifaananyi eky'okufa kwe, era tugattibwa ne mu kifaananyi eky'okuzuukira kwe. Bwe tuba nga twagattibwa wamu naye mu kifaananyi eky'okufa kwe, tugenda kugattibwa wamu naye ne mu kifaananyi eky'okuzuukira kwe. Obulamu bwa Yesu bwatukolera obutuukirivu obutuukiridde. Okufa kwa Yesu Kristo ne kusasula omutango ne kutuwonya omusango gw'okufa. Okuzuukira kwa Yesu Kristo ne kutuwa essuubi eriva emagombe. Ebyo ebisatu teri kisobola kubikuwa. Paapa tabigaba, nange omusumba sibigaba, Nabbi Muhammadi tabigaba, Bikira Mariya tabigaba. Teri yagaba bintu ebyo okuggyako Yesu yekka. Y'ayinza okugaba obutuukirivu obutuukiridde, n'asasula omutango gw'ekibi, ate n'akuwa n'essuubi erizuukira okuva mu ntaana. Muganda wange ne mwannyinaze, Yesu oyo bwe yajja ku nsi mu Yokaana enjiri essula 1 olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano, agamba nti obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, so ekizikiza tekyagutegeera. Obulamu bwali mu ye, Yesu Kristo. Obulamu obwali mu Yesu
ne bufuuka omusana gw'ensi. Basebo ne bannyabo omusana gwayaka. Mu Yesu Kristo omusana gwayakira ensi. Tetukyayinza kubeera mu kizikiza nate okujjako nga tuguganye. Kyava agambe wano ti omusana gwayaka naye ekizikiza tekyagutegeera. Abantu bwe basigala mu kizikiza nga babuuza ebibuuzo eby'endowooza zaabwe, nga babuuza ebibuuzo eby'eddiini zaabwe. Nze senga wange yakkirizanga bw'ati, nze kojja wange yakkirizanga bw'ati, nze jjajja wange ow'e Masaka yaŋŋamba bw'ati, bwe nali mu kigo baŋŋamba bwe bati, nze gye mbeera baŋŋamba bino. Kasita okkiriza okulemera mu nzikiza tolaba musana. Naye omusana gumaze okwaka eri ensi okuyita mu Yesu Kristo. Ekigambo kye kitubikkulidde nti okuyita mu Yesu omusana gwase, okuyita mu Yesu essuubi lizze, okuyita mu Yesu obuwanguzi buzze. Bayibuli kyeva egamba mu Isaaya essuula 1:16 ebigambo bino ebikuyita. Muganda wange ne mwannyinaze nsaba obiwulire bulungi. Isaaya 1:18 agamba mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama. Ebyo byammwe n'ebinaabanga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira, n'ebinaatwakala ng'ebendera binaabanga ebyeya by'endiga. Mukama akuyita muteese, Mukama akuyita mukkaanye, Mukama akuyita owulire eddoboozi lye. Omusana gumaze okwaka okuyita mu Yesu. Bwe yafa ku musaalaba n'ayasa omusana, kati aboonoonyi balina essuubi ly'obulamu, aboonoonyi balina essuubi ly'obulokozi. Tokyayinza kuzikirira nate lwa kibi kyo, ogenda kuzikirira lwa kugaana musana. Kyenva nkowoola ojja oteese ne Katonda, newankubadde nga weeraba nti oli mubi, newankubadde nga weeraba nga oli mwonoonyi, newankubadde nga weeraba nga togwanidde. Mukama akuyita olwaleero okkirize saddaaka ya Yesu, omusana gwake mu bulamu obwo, ofune essuubi ery'emirembe n'emirembe. Mukama akuwe nnyo omukisa ng'owaayo obulamu bwo okukkiriza Yesu. Ŋŋenda kukusabira Mukama akwate ku bulamu obwo, Yesu ono omukkirize abeere essuubi ly'obulamu obwo era abeere obuwanguzi bwo. Omusana gwase wakati mu kizikiza era essuubi lizze era olwo lw'abaana b'abantu. Katusabe. Mukama weebale kubanga oyogedde naffe, tukwebaza kubanga ekisa kyo